mukadde waffe Father Kavuma wamu n'abakuyambyeko mu kitambiro ky'emmisa kya leero Sebo Deputy President Honorable Nambeshe Sebo Leader of Opposition Right Honorable Joe Sebo Commissioner of Parliament Honorable Francis Zake ba MPs bonna aba NRM aba NUP aba Independent bakulembeze bannaffe mwenna mu ngeri zonna famire ya mukadde waffe Kati Omugezi Nsamba Kayindo Kasebo ne banyabo Omukama mulungi era ekiseera kyonna bakira ntudde awo nga mpulira amaloboozi agava emabega gagamba baluddeyo muyita bamutuyitira bitugambe omanyi abasinga kumwe mwakazakolya namwatulira era bamu nga bagamba oyo komukwasa akazinda owe nekikyamu kyewamukola oba kyewakola okoteka omukwe oba ngaotambula naddala ku mukolo nga guno ogutukuŋŋaanya abantu abalina ebyafaayo ebifaanagana naddala kati nga tulina baganda baffe aba NRM tulina aba RDC tulina baani oli yandigambye kati abafunye bakadde bange njagala okukakanya emitima gyammwe era njagala bakakasa nti olwaleero sigenda kwogera ku nsonga zonna zettakkaanya nammwe olwokuba Father ekitiibwa sigenda kwogera ku bubbi buli mu Parliamenti basuubiza sigenda kwogera ku miliyoni 5 ebyamabaati ebyaki ebyanate ezasibwa kuba bibona sigenda byogerako olwokuba muzeeyi ekitiibwa ate oba n'enguudo embi ezituleeta eno nazo sigenda zogerako olunaku lwaleero nedda ebyobulamu Right Honorable Ssenyonyi abyogeddeko nabyo sijja byogerako olunaku lwaleero munzikirize neekomeko era munzikirize ng'ozise eddakiika ntono nnyo olunaku lwaleero olwakwerekera mukadde waffe ono nze saamumanya kumala bbanga ddene infact namusinkanako mulundi gumu wokka mu 2019 bwe yatuyita ku mukolo gwe ogw'okwebaza newankubadde nga Honorable Ssenyonyi bwabategeeza ku mukolo gwo wali gutambudde bulungi naye bwe bampita okubuuza ku bantu abasajja ne bajjayo emmundu ne bajjayo tiyagasi ne bakuba tiyagasi n'omusajja oyo mukadde tiyagasi namuyitamu ne keeke negwa era nga Honorable Ssenyonyi bwakyogeddeko muzeeyi kyamukola bubi n'ayomba n'agamba mmwe abaffe ekintu kyaffe mukyonoona ebigambo yakozesa ekintu kyaffe mukyonoona NRM sibye bino byajja okukola eno si NRM mwonoona ekintu kyaffe muzeeyi bwatyo bweyogera era twali tubawo ne Honorable Nsamba yatuuza ebbali n'agamba wama mwana wange jangu nze ndi wa NRM naye nkuwagira nkimanyi nti bangi nnyo aba NRM naye nga baagala enkyukakyuka nga bajoyininga ekibiina kuba ebiwandiiko bya NRM birungi nnyo n'ebisuubizo bya NRM birungi nnyo era bw'osanga abo abasajja abaseekikubo ba NRM ne bw'osanga ayogera ensonga eziri origine za NRM nga nnungi nnyo so manyi aba NRM bangi nnyo abaagala enkyukakyuka era bangi nnyo abatuwagira nange abampagira ng'omuntu naye ekyo ekyama nali sirikidde nga kyaffe na muzeeyi nga saagala mukyakalanya na kibiina kye paka muganda afe ono Ronald bwavuddeyo n'abyasanguza wano ate Ronald gwe naye muzeeyi ono bwe tuba tumwogerako nze nga nze bwe mba mwogerako nga mpita mu Honorable Nsamba kubanga byendabako Honorable Nsamba nkuba akafaananyi kibivira ddala waabwe biva ku ngozi Honorable Nsamba ono namusinkana mu Parliamenti y'e10-2018 nga tuli mu tugikwatako nga musajja wa NRM
era yakubira akasimu n'agamba owaayi njagala tusinkane ntwayemu musajja wa NRM anjagazaki naye twasisinkana emboozi eyo gyetwanyumya kumala ndowooza saawa emu oba bbiri kugolden tulipabu yakyusa endaba gyendabamu Honorable Nsamba nebaza Katonda nti okuba olwo twakwatagana ne tufuuka bamukwano naye era ne tufuuka balwanaganyi ffenna ab'enkyukakyuka nyingi nnyo embeera nyingi nnyo esomooza zetuyiseemu naye teera n'obuwanguzi bungi era bwe tutuuseeko newakubadde kiri ate ekisingayo tetunaba kijjayo naye nakyo tujja kijjayo so Honorable Nsamba ono ebimu ku bye namumanyaako kyebayita decency oba obuntu bulamu, kyebayita honesty oba obwerufu oba obwesimbu. Ekyo nkakasa si ffe ffeka bakolagana nabo kati naye ne banne aba NRM byakolagana nabo ebbanga eryo nammwe musobola okiwerako obujulizi. Tukikwenyumirizaamu ssibo obadde muntu atya Katonda, omuntu family man, ate bwe bituuka mu by'obukulembeze Honorable Nsamba ayinza okuba yeesika gy'abangu nga zaake naye ayimirira ku nsonga entuufu n'agiremerako ne bwebanga eriko obulabe. So bwe tukwenyumirizaamu nnyo naye ebyo byonna byonna bye tulaba mu Nsamba ono tebyogera ku Nsamba yekka, no, byogera ku wa gy'ava, byogera ku maka g'avaamu, byogera ku bazadde abaamukuza na kifaananyi ki kyakula ng'alaba. Ebintu bye tukola baganda bange tebyogera ku ffe ffekka, byogera ku wa gye tuva. Kyova olaba naffe abaava mu ghetto tufuba okuteekawo ekifaananyi tukyuse endaba gye balabamu abaana ba ghetto, era nga twerekera mukadde waffe ono basaba ekyo kyekiba ekifaananyi. Tuyinza okuba ffe tulabanga abantu ba bulijjo kubanga ddala tuli bantu ba bulijjo, naye waliwo abaana abato abo abatulaba, waliwo abavubuka abatunuulidde nga kye tukola kye bakola, kubanga amazima amatuufu gali nti abaana tebakola kyobagamba, no, abaana bakola kyobalaga, tebakola kye bawulira, bakola kye balaba. Ensonga lwaki ensi yaffe munango bulyake n'obuli bw'enguzi n'obubbi kyafuuka nomu, kubanga oli asobola okubba n'akwatibwa naye n'akuzibwa bukuzibwa. Muze mukiraba ennaku 2 oba 3 eziyise Mwami Museveni alonda omuntu asupervisinge akakiiko akakisolooza omusolo mu ggwanga, naye ng'omuntu oyo bamukwata ne bamutwala mukojo musango ne gumusinga ogw'obulyake. Tuli mu mbeera nti tubeera wano nga tuli babaka ba paliamenti nga Nsamba tali wange, naye Nsamba kuba kafaananyi ssebo si Nsamba gwe, naye Nsamba n'agenda n'akola ekikyamu. Nsamba bw'akola ekikyamu n'enzija mu bantu mutaswala ne muwolereza. Ekyo kisindika akabonero ne mesegi ey'obulabe mu baana baffe n'abazzukulu. Kweno ensi bwe tuli nebishuwa muzeeyi yali w'amaanyi katuli muziika enkya ajja kuba tetaaliko nsiko, naffe bwe tugenda okubeera. Naye ddala kiki kye tugenda okuleka ku nsi eno? Abaana baffe n'abazzukulu twagala basikira ensi efaanana etya? Bamubeerawo oli nabba naye mwe abakulira alina okumukuba ku nsolobotto n'ajja n'agamba wadde yabbye kaseera bakabiddeko. Eno era nga yenkola kyandoza nti kyandikyuse baganda bange, kubanga ebyo byonna kiyinza okusanyusa omuntu omugwe ngu mwinako oluganda oba mugaba n'eddiini oba mugaba n'eggwanga, naye kigenda kwononera n'abaana bo. Kuba omwana we tomanyi okuba gyagenda kuwasa oba gyagenda kufumbirwa. Ayinza okuba agenda kuwasa oba kufumbirwa Kasanda, bwe baasumuseemu ye mwana wa Nsamba. Naye abaana bonna bonna abali kuno ku kyalo baganda ba mwana wa Nsamba, ekitegeeza abaana ba Nsamba. Kakati society kijje ku building abaganda bange bago tukoze bulungi okutulungamya, nange nkomyeko okuba bingi bye mbadde ngenda okwogera.
naye sijja byogera kuba ababyogedde ne mukadde wange ebintu ebikolebwa okulibaga ensi yaffe tebirumya ffeffeka aboogera n'abatogera bibalumya. Tuli wano nti abopposition batule side eno aba NRM batule side eno n'oluguudo tugenda vugira ku lwerumu nga tuddayo oluguudo lwerumu era baganda baffe oba opposition yabbye oba NRM yabbye kitunyiga ffenna oba oyagala oba toyagala oba obawagira oba tobawagira kijja kunyiga. So nze ndowooza twanditunuulidde kye bayita common good ekituyamba ffenna ate ekikyamu kiba kikyamu oba ani akikoze. Njaga tujyeyo endowooza egamba nti aba NRM be babbi oba abopposition be babbi. Obubbi kirungi Katonda kitulaze emyezi emitono egiyise nti yonna gye buli okusooka buli wamu wali abantu abalungi. Ewaffe tulina abantu abalungi bannamuga Basenyonyi Bansamba n'abalala bonna abalungi. NRM mulinamu abantu abalungi bannange. Si kikubo wa NRM seolupendi wa NRM naye bajja obuba nekyomuwakanya kati ontale ku debate nesi kikubo muvumirire ki kubanga ansoomozeza challenges akoze ekituufu. So nsaba tukole bwe tutyo baganda bange tutambule bwe tutyo yengeri yokka gye tugenda okuzimba Uganda gye tugenda okweyagaliramu. Olunaku lugenda kutuuka nga toli MP, olunaku lugenda kutuuka nga toli meeya, nga tuli na byabufuzi. Mumefulaano nti muli banjawulo nnyo mujja ne ku mukolo tayagala kutuula sayidi eno tayagala kutuula sayidi eno. Ogenda kukola ki nga mutabani wange wasiza muwala we? Ogenda kukola ki nga mutabani wo anonye muwala wange? Tulina kyogenda kolawo. So kitukakatako okuteekawo omusingi okugenda okuyamba ensi eno tugyagaliremu. Bwe tutakola ekyo tugenda kusiraana ffenna ate mwe mugenda okusiraana kuba mwe mulina ku likodi. So nga waggulu baganda bange basaba tubeerera esimbu ffenna ekikyamu tuyite nti kikyamu. Onebese kikubo nga waggulu onsonzeemu olugalo n'oŋŋamba nti abasajja abawa NUP abamu tebanasayininga. Mukadde wange nkimanyi bulungi sibo nga bwe ŋŋambye nti wamwe mwinayo ababi kuba abakulembera yasinga obubi naye mwinayo abalungi kati nawaffe wadde tulinayo abalungi bangi naye nawe ozoobiraba. So nzikiriza mu maaso g'abantu sebo nkutegeeze nti ekikyamu kiba kikyamu ne bwe kiba kiri waffe era abo abatasayinize nga mugoba obubbi kitegeeza bawagira obubbi. Oyagala nziye bakwate mubulago kwamaanyi nga tuli mu bantu era ekyamaanyi kyetukola tubalabisa bulabisa ne tugamba oyo omwekolereko. Era sebo abantu be bakola ku bantu abo abakola ebikyamu njagala okwebaza. Saayogerako naawe ffe twakola kye tusobola mu bunafu bwaffe abaffe bakola ekikyamu ne tubeeranaabira mu maaso ne tubagamba bannange ekikyamu kikyamu era ne bakwatagana n'abo abakkiriza mu bubbi. So ffe twakola kye tusobola okukola sebo naye tubeebaza nammwe obutaswaza kibiina kyammwe. Be bataata baffe bawagiranga nnyo NRM. Nze taata wange yali muyeekera ne jjajjange yali muyeekera. Jjajja wange baamutta mu lutalo lwa Museveni. Baali bayeekera baali bawagira NRM. Ebiwandiiko ebya establishing NRM byali birungi nnyo. Abakadde baffe balisikinga obulamu bwabwe kuleeta gavumenti ennungi naye ng'omu bwagambye nti emmundu ate ezaagoba abatuju ate kati zezigoba abantu ku ttaka. Twagala tukikyuse si mu bubi naye tukole ekituufu tusobole okweyagalira mu nsi yaffe. Viira ddala waggulu nga mbategeeza abassebo ne bannyabo nti nnyinza obutafuna mikisa mingi kujja kwogera maaso gammwe naye mwina omwana wamuuno waali wano. Nze ng'omuntu omukolo guno gw'ekitiibwa njagala okukakasa nti omuntu omwesimbu, omuntu mulamu, omuntu omwerufu, omuntu atya Katonda, omuntu assa ekitiibwa mu famire nga Honorable Nsamba, oyo omuntu osobola omwesiga n'obukulembeze. Mwebale nnyo mwebale ddala kumpuliriza. Ssaabasajja Kabaka wange.